Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video kigenda kuba kirungi nnyo. Kati olunaku olwaleero nyagadde twogere ku ddagala eryo lye mutera okugula naye ng'eddagala eryo balimaze ddisekula oba nga balitadde mu nsaano. Twogere ku ddagala eryo bwe lityo. Okusookera ddala tekyandibadde kirungi gwe wenna agenda okugula eddagala okugeza ng'ogenda kunaaba ku ddagala gw'omukulu ng'onaaba ku ddagala ery'emikisa oba ng'onogera mwana wo kyogero. Tekyandibadde kirungi kukuwa ddagala nga liri bwe lityo nga bw'oliraba. Si kirungi n'omulundi n'ogumu. Ebiseera ebisinga omuntu oyo akuguza eddagala ye tayagala kumanya ajja afuna ebintu bye byasekudde agambe nti lyeryo akugambe buli kimu mu ekiri kumbe ng'akulimba. Okitegera bulungi nnyo. Kati n'olwekyo gwe wenna agula eddagala fuba okulaba ng'oyo akuguza eddagala mugambe akuwe nga liri mu bikoola bulungi nnyo nga si ssekkule bwe lityo. Kijja kuyamba okumanya ekyo kye bakuwadde. Kuba ebiseera ebisinga yo omuntu ono atunda eddagala aba tayagala kumanya kasita omuwa ssente ebisigadde gw'olaba. Okitegera bulungi nnyo. Kati okufunamu ekyo ky'oguze okufunamu ekyo ky'ofunye omuntu oyo ky'aguzizza fuba okulaba ng'omugamba nti nguza eddagala nga likyali fresh nga likyali mu bikoola. Omanye nti ampadde namirembe gwampadde, omanye nti ampadde kayaayaana ampadde kayaayaana, aleme kuguza bintuntu ebitali bituufu. Okitegeera kuba bo ajja kusekula ebintuntu amale gakuwa akuwe agambe nti lyeryo ly'oba ogenda onaabe oleme kufunamu ekyo ky'obadde weetaaga ate byongere na kwonooneka bwonoonesa olw'ensonga nti eddagala eryo lyonna ery'okunaaba nga lya mikisa kujjako bintuntu osaanidde ofune eryo lyennyini ettuufu erigenda okukolera ekyo ky'oyagala okutereeza. Kati njagala nkulage bulungi nnyo. Kati ngeri wooliraba eryo lya mikisa kunaabako naddala nga mmwe abaana abawala ly'osaanidde okunaabako ate nga lyangu okufuna. Tukiyite nti ekyogero ekisookebwako ekyangu okufuna eddagala eryo ery'emikisa eryangu okufuna gwe wenna ali wano mu kibuga. Oliraba bulungi nnyo eryo ly'olaba fuba okulaba omuntu akuguza ekintu nga kiri bwe kityo nga bw'okiraba oba okitegedde bulungi omanye nti ngula kino akubuulire nti kino bakiyita bwe bati kino bakiyita bwe bati kigenda kukuyamba okumanya ekyo ky'onaabye nti kituufu oba kikyamu. Kijja kukuyamba bulungi nnyo. Mubeere bagezi nnyo ku nsonga eyo ey'eddagala naddala eryo eddagala ery'okunaaba ku nsonga y'emikisa. Okunaabako nga bw'okimanyi gwe n'omwana omuwala osaanidde onaabe ku ddagala. Kati tutandise omwaka omupya kiba kya nnaku nnyo okubeera nga tonaabye ku ddagala onootandika omwaka ng'oli bw'otyo. Kati eryo liyitibwa ebbombo. Oliraba bulungi nnyo eryo liyitibwa ebbombo. Oliraba bulungi nnyo n'olyetegeeza nti kituufu lyeryo. Kati olwo oba luyitibwa olweza. Olwo luyitibwa olweza. Olulaba bulungi nnyo lwetegereze. Njagadde mbibalage mbabuye ne ku nsonga eri nti kibi nnyo okugula eddagala nga liri mu nsaano oba nga balisekudde baba bagenda kukuwa ebitali bituufu. Lirina kuba bwe lityo nga bw'oliraba n'omanya nti kino kiki lweza, kino kiki bombo. Okitegeera kati nga bw'olaba obwo bwe njagala okulaga obwo. Kati olwo oyo bamuyita kayaayaana. Omulabe bulungi nnyo nti kikyo alina n'akamuli kaako okalaba nti kituufu y'oyo. Omanye ekintu ky'ogenda okukozesa nti tebaguzizza kintu kitali kituufu. Okitegeera kati nti oyo yuuyo nti ani oyo nti oyo namirembe. Omulabe bulungi nnyo omanye nti oyo omwetegereze bulungi nnyo nti oyo ayitibwa namirembe. Ndi ku gwe wenna gw'omulenzi naawe omuwala eddagala ly'osaanye onaabeko. Nti kakaki nti ako kayitibwa olunyereketo oba akambula. Okitegedde osobola luyita olunyereketo oba akambula. Okitegeera bwe kityo bwe kiri lwetegereza olabe bulungi nnyo bwe kityo bwe lufaanana. Kimbadde nkugamba nti gwe wenna omwana omuwala oba naawe omulenzi osaanidde onaabe ku ddagala. Tosaanye kubeererawo awo. Naaba ku ddagala eriba ligenda kukuyamba okuggyako ebyo ebitali birungi. Kwegamba otambule mu nsi eno nga bw'otegeera ng'olina emikisa ng'otambula nagyo. Okitegeera ako bakayita kambula. Kati ako
ako ke bayita akasekera akantu ako mukambuuza nnyo kababuzaabuza. Olina kunaaba ke bayita akasekera akatayina maggwa. Bulabika bulungi kati keeko ke bayita akawuukiwuuki oba akasekera akatayina maggwa k'oteekeddwa okugatta mu ddagala eryo nga bw'olabye n'oyengera wamu n'onaabako. Nkugambye nti kibi nnyo nga bwe tutandise omwaka omupya naye n'obeererawo n'oba nga tonaabye ku ddagala omwaka ne gutandika ng'olinga bw'obadde. Kirungi onabe ku ddagala eryo ery'emikisa likuyambeko okutambula mu nsi eno ng'otambula bulungi. Ako ke bayita akasekera kako okalaba bulungi nnyo, olina okufuna ako akatayina maggwa. Ffe tuba twetaagako bukoola obwo bw'ogenda ogatta mu ddagala liri onaabeko. Kigenda kukuyamba okutangaza emikisa gyo mu maaso bulungi nnyo, okweggyako ebintuntu ebyo gwe omwana omuwala by'otambula nabyo nga bwe mumanyi nabagamba. Babatwala mu loogi, baba bebasa mu mmotoka, bakola biki, obeera n'omusajja ono n'obeera n'oli n'akulekera ebintuntu ebyo. Kati osaanye okweggyako agantuntu ago ng'okozesa ku ddagala ng'eri eryangu ennyo okufuna erisookebwako. Eddagala eryo lyangu bulungi nnyo, mulimu kayayaana, mulimu olweza, mulimu namirembe, ebbombo, akambula, akasekera. Mu butuufu obeera ogenda kufuna bulungi nnyo ekyo ky'oteekeddwa okufuna ekituufu. Liiryo ako olwe bayita olweza, okitegeera, ndowooza olulaba bulungi nnyo. Kwegamba njagadde obyetegeeze bulungi nnyo olabe eryo lyoteekeddwa okugula ku muntu nga liri bwe lityo, nga buli kimu okiraba bulungi nnyo. Afazaali naaba ekitono ky'ofunye naye nga kituufu. Okitegedde, naaba eddagala eryo ettono ly'ofunye naye nga ttuufu. Kijja kuyamba okubeera ng'emikisa gyo mitangaavu bulungi. Bwe kityo bwe kiri. Oyinza okuba oyagala okwongera okunnyonnyoka ku ddagala lino lye nkuteereddeyo. WhatsApp namba yange kweri, WhatsApp namba eri 077873430 yeeyo WhatsApp namba yange. Osobola okumbuuza ky'otategedde ku ddagala eryo naye nga nkugambye nti lya mikisa lya kunaabako. Osobola okumbuuza ky'oyagala okumanya, ky'oyagala okuddiramu, okunnyonnyola, okubuulira. Nkugambye naddala ggwe ali mu kibuga wano mu Kampala, era eddagala lyangu nnyo ddifuna ng'oli wano mu kibuga. Lyangu nnyo bulungi nnyo, ogenda ddifuna olikozese ate likkolere. Nkugambye funa kitono naye nga kituufu, okusinga okufuna bino ebiri mu nsaano, okufuna ebyo ebisekulesekule naye nga bakulimbye ng'ebirimu si bituufu. Kati n'olwekyo funa eddagala nga liri bwe lityo, nga liri fresh, ng'ekikolo okiraba, yakuguza akubuulire nti kano bakayita bwe bati, kano bakayita bwe bati, okalabe bulungi omanye nti naabye bino kirungi nnyo, olulala nja kunaaba bino. Kigenda kuba kirungi nnyo gwe n'omwana omuwala nawe omwana omulenzi ayagala okunaaba ku ddagala eri eddagala ly'osaanidde okunaaba ery'emikisa erisookebwako naddala gwe wali wano mu kibuga. Kirungi nnyo bwe kityo bwe kiri. Mbaagala nnyo mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala like nga video. Mbaagala nnyo mubeere bulungi, mweraba.